tukyayita inspiration okukola ki okusikiriza ate nange okwongera okusoma ntumidde nnyo ku bannange abawali omunyumya ceremonial services omukulu Lukongwa Joel n'omukulu Seguya Abe ne Kagolomolo n'abalala bonna betukola nabo ebyokulungamya emikolo tulabiwaka abandi abo bali ku telefayina mukyala wange omukyala Nakigozi Florence olakisiga baita omusajja omukulu mu Buganda omanyi batugambye omusajja omukulu mu Buganda nga ndi yafa oyo si musajja mukulu ayogedde erinnya ly'omukyala kansala owakirawo tukuweereza akatundu kano tukakuweereza akatundu kano kakunyumire nnyo sabuli akalona genze naleeta enjogera katiisatiisa oneevuddemu ng'olutta omusawo nigamba bataki kiki kino koze singa yeeviriddemu ddala n'alindigula makeeto n'amusuula eri naye nga naffe naye nga tumwebaza nnyo tuwasobola twegattako ekiseera kino omuntu aviiramu wano tewali munafu tewali munafu buli muntu tumuwa ekitiibwa wano abawamaanyi bakuba nti oluusi okuwuliriza n'engeri y'okwanukulamu ebibuuzo evaako obulwa n'omukisa nagwo kikulu nnyo twagala nnyo okwebaza bannaffe Sempeko inawaawo gwe weebaza omu mu bufunze twebaza nnyo Maama Fiina tumanyi otulaba era ne Maama Lususu nange webale nnyo maama bosa weewaawo njagala okwebaza abalabi ba Delta TV abalungi yonna gye musinziira ne mutulira ddala olukukuza mbugo ku yo obutaseguka wamma n'obutasitunkana obugenyi obuliko embwa mwebale ddala nze engwa tenywera ku kaseke ino nalifuna mwaka guno bano abakulu bano be balimbatiza naye nga nze njagala kwebaza ono jajja era weyamulinya kujoba n'antuma erinnya kati njagala okwebaza Ssaalongo Kirembeka Patrick kubanga bannange mu Buganda muno nalabye abasajja abakulu ng'ejjemba baagala olulimi Oluganda Ssaalongo ali mu kiti kikye ye mazima kubanga nina n'ekitabo ekyolulimi Oluganda kyempandiise naye Ssaalongo yankwatirako mu kulaba nti ekitabo ekyo nkimaliriza kale bwe simwebaza mukadde kano mba sirinayo kadde kalala kenyinza kumwebalizaamu naye nga bannaffe abakirabo property consultants mwebale nnyo okuteeka ensimbi mu programu eno mukulu Lugomboka Paulo ne banno we musinziire matugaawo mugende ddala mu maaso n'okukolera Buganda ebintu ebyenkizo kubanga bakola ebyenkizo nga bino muli batono ddala kale webale nnyo webalire ddala nyongera okubiriza abantu mwenna nti programu Wakula Ennume ekyetaaga obuvujjirizi okuviira ddala mu birabo bannaffe bano abavunkanye bava wala beetaaga entambula tulina ababeera ku kamera tulina ttiimu nnene nnyo kubanga programu eno etambula kati tukusaba gwali eyo nga tunaakulowooza ku kintu kirala kyonna jangu wano mu programu Wakula Ennume obeeko okwata sokwata ku balamuzi sokwata ku bakamera sokwata ku bavunkanyi osokwata ku birabo ebirala byonna tusobola okubeera nga tutambula kuba amakulu ga programu eno mbala gwaffe nga Delta TV tugamba tukole twagala buli omu abe nga atambula tusobole okusitukira awamu njagala okwebaza ennyo abavunkanyi mwebale nnyo mwebalire ddala mwonna njagala okwebaza ennyo basponsa baffe leero betubadde nabo mu bbanguliro mwami Henry yagamba mbu yeddira mbogo era sebo w'embogo namuleese namuziza mu bbanguliro bagamba kuwaggwa sebo namuziza obuvujjirizi yongeramu amaanyi njagala okwebaza nnyo bannaffe abaddembe distributors Hajidembe tukubuziza mazima webale nnyo webalire ddala Ssaalongo Kirembeka webale nnyo webalire ddala byonna byokola okulanga programu eno njagala okwebaza ennyo technical team oba ekitongole ky'ebyekikugu njagala okwebaza ennyo Mukasa webale nnyo Emma leero yayambadde engoye buli lwenzira nzinzijukiza abaana waliwo omusajja yagamba nga obwana bwanno bagita naupa Emma mwebale nnyo nange namugambye dda nti waliyo omwana muwala omubalagavu ali mu control room eyo Pounds webale nnyo kulaba ebintu byonna bitetenkanya kati waliwo gwe bakazaako wano waliwo omwana muwala wano Brenda Nakakande alina gwe yakazaako Saabajjoloosi Saabajjoloosi ye Sadaati munnamawulire wa programu Wakula Ennume Saabajjoloosi tukwebaza nnyo kati ate ng'era bulijjo tusembyayo Omulangira Ndawula mama waffe webale nnyo webale ddala okukola obutasamuka obutassamwoyo okulaba nti programu eno
etambula ne Sadati watukide kati ate mu abakuba essimu mwebale nnyo kambuze ku muwala wange naluwoza Silivia manyi kati olaba programu ene kusuza kumpaji nga mutwalo agitatagiwoomya nalongo lusiba nkubuzizaako manyi kati otulaba webale nnyo webalire akumata kumira mpeera ffenna abali mu bbangulire tugambe nti Ssaabasajja Kabaka awagaale. Awakula Ennume